bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula abakamanyi fest 2023 abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi fest ku lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba. Mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'abakamanyi. Bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe ya wano ku butaka, ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi. Tuli bakuyingirira emitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, ate emmeeza ey'abantu abataano ya milioni 2. naye siwomeddwa bulungi muzeemu kino ekintu mbadde nakyetegekera nnyo naye ate ne nebaza Katonda kuba nyinza okuba nga nandibadde mu ggwanika naye bwe mba nga nsobodde okukituukako nga era mpenyegerera n'ennyimba. Abawagizi bange bandaze amaanyi era neyanzabe bali kumpagirira ddala. Bane abawagizi bange mwe bali kumpagira kubanga mundaze amaanyi n'omukwano neyanzeege kirabika munsondedde nakeze eddwaliro nsanyukise kubanda bayiba mbadde ku ssente bannaye mwe bali kumpagirira ddala. Abantu abasinga bayinza okugamba wadde abakulaba nga alinga ayomba ng'oyagala ava mu katebe. Nti bwe kiba kirinnya ekimba mba mwanyi byange samanyira kutuula wamu nyimba ekisookera ddala Katonda yakiyampa ndi mulalu bulungi. Ate kati senga badde nyimbi ekyeddalu bandikwatidde eri wansi nga madala n'okuguluza nga kuzzeemu naye nkozeko ekyo kibi twaliza wamu tukakasa nti basiimye. Experience ebadde kyakuba otugambye tonyweddemu bulijjo badde ogenda ku stage ng'onywedde. Kati olaba nze nga nze mba mbulidde mbulamu oba kubeerako ate ly'omulangira omulala ontegeera otya ggwe kinkozibwe ne kansabe Katonda obulamu bubeerewo osanga nikiddamu ne nkikwasaganya olulala. Ekya management buli omu yeewuunyiza naddala ogambye bannaye njagala mwanfuneyo management abagagga muli wano. Olw'ensonga njagala kuyiiya nnyimba nga bwe nnyimba ng'omulimu gwange gwa kuyiwa bwino kuba nze neeyiiza siwandiikirwanga kulimba era siyinza kuyimba luwandiikire. Lwaki nkwata mu birala nga nyina ebyange wali owuliddeyo ayimbanga ebyange nze ebyange biba byange nebibira byange kumpi kuba mbyejjira wano omutwe gwange njagala nsigale nga bwenjiya nga nyimba buyimbi. Essente bwe ziba zize sagala kukiseera zirya bwomu management efunako eyazo nga nze nfunako ezange nga neetambulira kyenjagala. Abantu abasinga abali mu management abamu naddala abayimbi bacomplaining nga bagamba management etwala kingi okusinga abayimbi gw'onaafuna manager tookayane naye. Kisinziira atadde mu kize sagala promota njagala manager ateekamu ate nze ndi wakwozaako obwoza so si kubano bamanager bagandi ndi manager wa gundi nga talina n'ekikumi kya musamu ng'alina amala okufulumya oluyimba lwe ku ssente ze lutunde alyoka jembo njala ku managinga oyo taba manager oyo tajja. Njagala mugambe nyina oluyimba olupya akwate ssente zaziteekemu tugende mu studio tugende mu gundi tujje mu ziradio tugende mu TV video zonna byonna bikozesebwe bulungi n'okuyimba. Kati awo oyo omuntu asaana okulya ku ssente ze kubanga aba ataddemu. Olowooza bw'otasimba ofuna bw'oba oyagala etampeko y'ebijanjaalo nga namba olina kukola otya? Ekibuzo kyange ekisembayo kakyanga oyimba badde tofunako ku manager. Nze manager wange emyaka gyonna era gwe nali nfunyeeko yali abaddeko nga yali agenda okuba manager ate yali mugagga wange nga yagenda kunteeka mu ssente si papa. Kati ne bana baali abagagga bange era nabo baali bagagga bange Kasajja Nisanizi Kase nabo olwokubanga baali bakama bange naye nga siba manager. Njagala manager wange nze Kiwewa. Omuntu atamanyi kyo waba soko mubule kikyakutuukako ekyantuwako okutuuka ku kino n'obugaalire gune emisayi gye mulaba giyitaayitamu era nali nva wano wenyimiridde nga nva ku TV ya wano nga nzira waka abaana bange ne banvugako ku mmotoka yaabwe naye ekituufu netukkirira wali paaka fairway nagenda okulaba nga bagenda kundwisa nga tenyina bye neeyuna nali nyina bye neeyuna bye ngenda okukola nga tewaliyo n'ebirala ebiri mu ccupa nga nabyo mbyesunga kakati nendaba nga bino bijja kundwisa ne mbagamba mu nkomye wano nfune booda enyanguye egende enteeke waliwo nalese emmotoka yange ngende mu kinywa abataka batudde olowooza natuuka nakati sinywangako yadde ekireeta omusaayi si kakasa nti osobola okukwata ne weesala kaba kabenje kubanga nayimirizaawo booda nenjirinya njijukira nayita ku laawundi ey'okumulaga awo nengenda nempita ku laawundi eri ng'ogenda kutuuka wakakande nempita ne ku ya wansi naye awo tuba tugenda tutya awo
oba wali kuba ebive wa Nabbanja mpuli abagamba mbu wa Nabbanja awo nga kugundi nga waliwo ndowooza opposite the offices zino empya eza Nuupu kakati emmotoka pulimo neeva eri bweti ng'eyingira ekkubo nejja yasibira ku mmotoka kwennyini ku pikipiki omwana watuuse ne tugwa kakati okugulu kwange ku pikipiki bagigwira bwe bati okugulu ne kuyingira mu mmotoka neekuwaata kwonna okuva eri okutuusa wano era bwe nkolaga kye yakukoze kasita mubinamuja kubibalaga abantu kati bwe nkolaga kye yakukoze n'ekyanyambye ekyomukisa bw'oba n'emikisa nemubizibu ofuniramu emikisa eggumba teryamenyese kuba nagenza okulya buli nga nkola bwe nti nga mmotoka ekyaliwo ekyagimiridde nga mpulira eggumba ligira ddamu ne nga nti eggumba lyange ddamu nensooka nkuulinga naye nga simanyi nti kiro ekiwaaseeko kakati ne bajjawo bulungi pikipiki omusajja eyavudde agivuga ng'ayogera bubi ne mugamba musajja nyinza okusiikulira nakakyakyali wano ng'ayagala kutoloka ne mugamba kati ngenda kusiikulira nakakya ne mangamba banna ababooda mwena abali wano yenze Gerald Kiwewa omuyimbi bagibukiise ne bamugamba tova wano oyagala tuttira muyimbi waffe abantu bagala batuttira Ssaabanywi gwona okontrolinga omwenge gw'eggwanga owulira otya kati kakati nengende bantwala mu ddwaliro ab'eddwaliro basazizza nno busazi awo ne bandeka ku ddwaliro erisaidi awo banjanjabye bafuddeko nnyo baaba bakuba bantadde mu kantu ke batenteekangamu bannange bataddeko ekigalo kino nga kaliko ka TV kati ne bateekayo nagenza okulya nga ŋŋenda bwe mpita mu ggulu bwe mpita mu nnyanja bwe mpita wansi obwongo butambula kumbe eno bandiko nagenza okuzza engulu nga bamaze okusonawo naye ne balwanya nnyo okulaba nga siina bulumi kuba singa mbadde bulumi n'obulumi bungi saddakoze edda kuba nandiyinzeeko ebintu bibiri omutwe mukalu ebirowoozo eddagala n'obulumi naye kati kansabe Katonda ndabika ngenda kutereera kulikayo ku stage Gerald Kiwewa stage vudde naye seyagadde nga bwe mbadde njagala ate lwaki anti sirina obuvune oda lwengeza kuwiranga kale ekyo kirinnya ekiyimba kirinnya naye nga mwana simalaako okugulu tekunnatereera eno mukono laba bigize bireeta gundi bivulula naye nga kibadde kitya wadde obadde teweeyagala kikyolabye experience yo tebadde embi ate n'abantu tuwagidde bebalire ddala era MTN nayo njebaza okuba nga eteekamu ssente mu kintu kino naye nange njibanye nange njale enteekemu ku ssente nange kenyini sponsoring nga ndi musajja muyimbi ekirala njagalayo bamanager kati wentuuse njala kusigala nga njiya gwe nnyimba naye nga siteekamu kati nze manager nze producer nze ani nze manager nayimbira ebyo mbikoye nkuze njala kusigaza kintu kimu kuyiya na kuyimba engeri gy'okuzeemu Gerald Kiwewa lwaki toleeseyo buleesi mwana n'otandika kukwata kwoyo okuba nti noonoonya manager n'okunsinga baani abulumulasi gwe wamuleeta eluyima nabitaka gwe waluyiya bazaavu gagwe wabaleeta wakizito kati abo baana balala emiyija era ngenda kuleetayo emito n'egyabawala naye ate naye guli mulimu gwange mwe lwakuba mwe muba mulowooza nti omuntu asobola okugamba nti alekeraawo okussa okuyimba kussa ekitone kyange saasoma ndi wa P3 saasoma kisome owaffe kuyimba kwa musaayi famire yaffe nende erimu Minswera Segamwenge Maria Mondagire Nva Nungi Gerald Kiwewa abalangira tuli bayimbi bonna basuuna ffe tuli balangira tuli bayimbi katulekerawo kuyimba oba tulekeraawo okussa mwasoma wasomako omuntu ekintu ekyo bwannannyini bakiyita batya mu luzungu nga kyo kya bwannannyini nga ne gavumenti ekikinako buyinza kyogere mu luzungu wasoma ani bakiyita batya mukulu kwate nga kikyo kya bwannannyini nga ne gavumenti ekikinako buyinza yes agosalawo bakiyita bitya kozi wakoma muki ku university ate mwe abalala bali wano mwakoma muki mu university okuleka nze Kiwewa nze kuwa P3 akati kambayigirizeyo ku luzungu lwa P3 ng'ogyeko onawo ekintu ekiki ekyobwannannyini ekyenkanankana n'omukka gussa oba gwotegedde ne gavumenti ekiinako buyinza ekyo muzungu akiyita intellectual productivity P3 Kasana primary school